Munnaku manyi enkuba yafuuse enkuba wembadde nzijaawo amataba gafuuse amataba era simanyi buli ali okumpi n'ekisenyi nsooka okugumya abafaani baffe abali embaale n'ebitundu ebiriranyeewo kitubateeka musalaza Mukama Katonda era ne ngumya famire ey'abantu abafiiridde mu supercustom babadde abasinga obungi mwalimu abooluganda abakona ab'emikwano jjukira baali bagenda ku mukolo gw'omu ku mikwano gyabwe so mwabaddemu abooluganda abakona ab'emikwano era nammwe tubagumya Omukama Katonda abagumye bambi embeera si nnyangu enkuba nyingi abantu 10 bonna ne banga bafudde ate nga n'olunaku lw'eggulo banyuludde emirambo so nakati balowooza ndiwinza okuba bakyaliyo abalala bakyagenda mu maaso n'okunoonya kino kiri mbaale naye nga ne kapsula naye waliwo abafudde ate nga n'ebitundu ebirala by'eggwanga bannaffe abamanyi ebyenkuba oba bigoberera batugamba nti nno byonna gy'oli kubanga enkuba twali tukaba musana ngate enkuba ezina busungu simanyi nakumanya bekikwatako babeeko kyebakola kuba nina n'ettaka lye nalabye eryabumbulukusa abali bekikwatako nedda abasobola okuyamba abantu abwe okukola ku byamataba enkuba Katonda ye yagivunanyizibwako mu kimbulu kyono Nigeria yabaddewo Tiwasavage kakati omutegesi alaba enkuba ejje bamugamba nti wakyolina okukola funa omuntu ageme enkuba yagiroga kakati bafuna omuntu eyita kafuluma kuloga enkuba teyaganye kukyapa teyaleesa abiteksi bamuwadde ssente aloge enkuba yaganye yayongedde kwakasasi Judy nti bino ebyokuloga enkuba biraka tebiriiyo gyebiri naye nga wagitegedde mangu ate obuzibu si mutuufu kati olaba ndijjo singa bakeerako olunaku lwennyini ne bagamba abiteksi nze abiteksi yangambako obukodyo bwe ng'enjuba tennagwa anzise ng'enjuba tennagwayo kubanga enkofiira eyo alina gy'agitunuza n'agikyusa bw'ati ng'anaaloga enkuba bonna ayina balina kafulu bamanyi nti amanyi abalogo b'enkuba si agiroga wabula amanyi balamu nze mbadde manyi abiteksi ekivulu kya balamu enkuba otonyamu esimu yaba yavuze dda naye nga abiteksi nkubuuzaako munnange webala omulimu omulungi gw'okoze mu Serena Butter omwana takyasabirwa buli kiseera ayimba gundi brown sugar agenda kwanjula yatugambye omwezi naye tanatugamba date mu gw'omwenda awo emikolo tetugisukka agenda kwanjula bbaawe taata w'omwana we wadde taata Samu omukwera tugenda kuba tumulinda naye nga ago ge galiwo ku saidi eyo gye mbadde ntambulira kakati amalala tubadde n'emikolo mingi ebivulu bibadde bingi nsooka okwebaza abantu mwenna abasobodde okujja mu Bride and Groom tugenda kubanga tumujjako mu maaso awo naye mwebala obwagizi bwammwe kakati mbadde mpitayita nendaba ekifaananyi Lewana agenda Bukedde ya kwanjula kumwanjula ate yabadde ne pate ya gundi ngakuza birthday ya mutabani we kwoli omukyala yasooka bwe kubanga nti magogo musiraamu si kyakulinako wadde wahala musajja musiraamu nnyo era ebisanja era munnange omanyi omukyala oli mukwano gwa Eddi Kirabira ekifaananyi ekyo kireka bwe wetegereza bulungi munnange mami yandibangayo yakayembe akayembe ako nga kaliko otunyunyu kisoboka ndijjo gwe linda sooka okomyewo wamma sooka okomyewo pozinga mukaawo sembeza katini sembeza mukatini kusu awo kaakati olaba waggulu w'ensingo wali akameme kamami we kaguddeyo mami ali bize naye nga ate amawulire malungi si babi edda omanyi gundi agenda najja nga olaba nga nabagere nga obuganda ne bubuguma nti maama tulaze essanyu twalindira essanyu nogamba nedda jesi bibeerawo omuntu wali watunaye nze omukolo gwaomanyi okwanjula okutuufu kweku kuba kwa abantu babale wekuba kukyala kuba kwa abantu babale naye kinategeddeko nti ente 50 n'embuzi nga ziizo zeyawaddeyo mukulu
kubanga amaanyi kati ate linda embaga ojja giwulira n'embaga ejja alenza obutajja kale munnange tubaagaliza birungi byerere bannaffe muyogeeyoga ate tunakola kikakati eyo nga tuvuddeyo bino ebyagundi kyoba olaba nkubuuzizza oyo no wa birthday edi ebifaanana birabye bulungi nnyo nate ebyeno simanyi bweno bamulese simanyi kale omaye ebikirabira taanu w'omukulu nze nkubuli taanu nnyo naye bakikola kati nze nina abantu bendaba wano nga anyway njabba kubuulira baba ku saidi zonna kati Ibra akuba eno Ibra n'akuba eno nogamba Ibra okola otya ekikola otya mwannyinaze naye nga anyway munnamawulire omutuufu walina okuba olina okubeera ng'oli saidi zonna tetubalinako buzibu kakati ndijjo eyo nga tuvuddeyo tuyina kapo eyatusazeeko kapo eno yazze nankuba mpya kapo eno omukyala agirimu ku myaka gy'alina egyo mwenna gye mumanyi obulungi yamaze n'afuna true love era waba apostinga abagamba mukama katonda yampadde true love kwenkomye omuvubuka wadde mulaba nti muto naye mukulu ze mulaba nti mukulu omwana oyo Shakimu mukulu myaka 25 wadde nze mugamba nti ndi 45 mwe mumanyi bigambo byammwe ebyo nno omwana muwala Zari wadde mumugamba mbu mukyala takyasana kuyita mwana muwala yagenze n'abakolera akawato Zari mujja mwekulira mu mulago yayingizaawo omwana mulenzi Shakimu era bali wano Kampala balya bulamu balumya abayaye kakati simanyi oba copacopa awulira atya bwalaba bino kubanga gavumenti teyagimalamu wadde emyezi 2 copacopa yamalamu emyezi 2 waliwe twabadde kati nabadde ne bakyali bangaawo omwajja ambuuza owaye nti owa mutabani wa Zari ngaakuze baana mwe mujoga Zari ngaakuze ne mubuuza mutabani wa Zari kigoyogerako oyo gwali naye mutabani wa Zari oli Pinto omanyi Pinto ye mukulu ne mugamba nti Pinto kale alina ekiwago muwanvu natafaanana ono nga ono pazinga mwawo hazayo kaka video olaba akawato ono kati ye munninkini wa Zari si mutabani wa Zari era mukwano gwa Zari alina kati challenge eriemu ennene nnyo kwawula kugamba kumatiza abantu tebannaye ono ye waffe mumuwe ekitiibwa akawataako okala yasinzidde olabagamba kakati mmwe bannamukadde abali eyo nze sere wa myaka gyammwe Zari yalaba bad black twandi bad black taggwayo takkiriza juzi yalaba Zari najja namukuba akamba namubuuza okikola otya gwolya biki nange jakufaananga gwe olaba black atuka okubuuza Zari akkiriza kakati ono si mukyalambuga Zari yakumya omutindo ono si jaliya Zari yakumya omutindo era nga naye kati obuzibu bwalina buli bumu abantu alina otegeeza abantu nti oli si mutabani we wabula munninkini we ajja ki tutegeeza mpola kubanga balina n'obuvudio bwe batandise bulijjo Zari bw'otunira relationship ye babbabe teboogera ebyali nicopacopa ku Diamond Platinum nga bakeyagana ne Diamond Platinum Diamond yagenda najja wano e Kampala mu gavana wali eri kakati abaite bamutegeera balaba akavubuka katudde ku bisambi bya Zari akaleze biki abamu bagamba nti banekaana kyaka kabuukirabukira ku Zari kati abamumanyi bagamba nti Diamond wuuyo so naye mpolampola Diamond yagaininga nafuubiri tumwana ono naye badde nkugamba nti yatandise okumututwawulira nti omwami woono etali ku relationship endala zabaddemu kati bambala nnyo ebifaanagana okutulaga nti si mutabani we era baba batambula amuteeka nnyo mu mboozi kwegamba omwami okutulaga nti yafuna true love yafuna true love naye nga tuli mugwa 8 nga lumu yabaddeyo nnyo ku birthday eya Viviani yabalina okugaba interview zonna awo era wanagikuwa omala ogenda gifuna kuba kati abalina okubeererawo nnyo Zari tayogera Zari kabeera bize nnyo negundi n'omukulu wali eri kati Farida wana balina okubuulira kakati ndijjo ani adeetinga Farida
kubanga abawagizi baffe bano tubakandaliriza nnyo mu nsonga za Farida yalina mu Nigeria Sheikh yakita so nasigala kusigaza mikwano kati alina mikwano just friends friends just friendly each and every person kale naye ng'ensonga za Zari ezo abadde bamusibako amatu gembuza okumuliisa ng'omwana wattu mumuleke oli munninkini we omulaba bannange Zari ze kambabuulire naye Shakibu ono aba akyaliwo naye ng'abamukoze bubi omanyi Edi Kirabira kyemumanyiiko amanyi abagagga n'okukwata abagagga era alina okubeerawo naye abadde okusaidiya Zari oba ya Shakimu kakati awali abagagga alina okubeerawo nze ekikyanumye simanyi copa waali era abamuli okumpi bandibadde bamukwatako omwana oyo teyalwa mu kintu kikyatuukawo kikugambye nti noona alina okukola ennyo amenteninga akantu wammakeera mu jimu sente omutaka ono aba taliiwo Desemba tuyinza okuddamu yingana katusooka tubawo emboozi ya Zari Desemba tuyinza okuddamu yingana mukulu oyo nze kubuulira yalina okulwana nnyo Shakimu nga atwawulidde Desemba by the way wanayingira Desemba nga alina Zari yajja kuba agezezzaako naye bw'otunira mu basajja ba Zari ani yasinga okulwa naye ng'oggyeko taata w'abaana be omugenzi omukama muwumuze kisa ozzaako ku Diamond Platinum era naye taata w'abaana be kati bano abasigadde kunyumirwa bulamu just jokers footballers yeyo gundi yokuba nti kola sente weeyagale engombo gyatambulirako Zari kola sente weeyagale kakati kati Shakimu amutwala ddi omwanjule waabwe Shakimu yatwala akyamusadinga tulina ebifaananyi era nti Mr. aliwaako obudde bugenze tekikulumamu okubanga tazze kujaguza naawe ku mazaalibwa I came in late kubanga mbadde nkyamaliza byawaka naye and he doesn't want to be out late so nengamba why not yeah kitaddemu kyonna if it was you remember my husband throwing the birthday in COVID and it wasn't good so it was good but the press mwakifula lwaki njagala mwogere erinnya we Nigeria of course we Nigeria so ate kasomulaba nga fenna tiimu ejjudde nga bw'otulaba oba nyongereko kali kasolaba nga mikwano gyange gyonna gimwetoolodde kitegeeza gimukkiriza who he is so kyensobola okwogera kati guno gugenda kuwangaala naye ani yabagamba mbunze mbonaabona n'omukwano ani yabibagamba ebyo ani bali gatowangaaza mukwano olinga Zari ffe tuwangaza emikwano good enough ndi naye wano ono aba aboogera abayawukana tumaze emyaka 16 oyo ne Zari kitegeeza tumanyi tebayita omukwano ne laavu so I'm Jody Van. What's the relationship between you and Farida? She's my wife. We have all the relationship together. Full women among the world. Like in the earth, the whole universe, the most beautiful women. Vivian ekisokera ddala social right. Ate ekyokubiri mukazi wa SK Mbuga. Remember SK Mbuga is the #1 social right. Nanyini sente okyegedde. Yes. Ate nze nkola n'embuga era. Yes, nkola naye. Kakati omulife podium tetugwa kuba surprisinga ako twakakoze nga kakodyo omwerabire ku lulenzi lwa Farida Ndawusi Judy Farida Ndawusi andaze abanangamba leero ono paka enatuuka nengamba kati ekya Farida nkitadde
kuba juzi wano yandagako mugundi wali omusajja yava e Bungereza nanga kati ono yali anti akugambye ono Nigeria akumeka olowooza simanyi kubanga simanyi babe yakakulaga yasigaza mikwano ono akugambye yo sokozeyo naye nga kakati binayogedde jasibya just but Farida nze nga kyaliwe mbadde nsanyuse nga ngamba nti Farida yevudde munamira ekikere omulabye wafaana oyo omulabye Nigeria mu myezi 3 ngenda kulaga omunajeri omulala mukwano gwe era naye Farida yasigaza mikwano kyaliko ebyo ebintu nze okubuulira naye bannange waliwo Jamaica yajja wano era naye yali mukwano gwe kati Farida yasigaza mikwano naye nga Vivian bambi tukuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa ago SK Mbuga omubwati salabye ku posti y'omwami kati jese ebeera laavu y'abaana bakyamuukirira naye omwami agambye omwami atuwulira agambye omwami yamukoledde pate yiiyo wabanga yathrowinze pate what do you want else pate yiiyo yagithrowinze emega pate ng'ogirabye naye nga nkukakasa mukwano gwange bino byonna tebisobola kugenda mu maaso owulira ng'oyagala okubeerako ne ba big girls owulira ng'oyagala okukiringa senga mirembe yagamba ekyokuddamu akirina gwe omwana omuwala anoonya emirembe anoonya okuweebwa anoonya emikisa anoonya okuganja anoonya buli kimu kyonna bannange mwekwate yakugamba nti ebyo mbimalanga omumbejja senga mirembe ennamba ze ziri awo era osobola okumukubirako omukwano gwange n'obeera nga omutuukirira ebyo byokka si byakolako mwabaami ab'enyooma mwabaami abatategeera nsonga ezo yaleese eccupa eri enzibu ennyo senga mirembe mumwekwate kakati ndijjo munnange twabadde tuli awo abantu bangi abagenda emeka ne tubakulisaayo bulungi ffe nga yemutumanyi podiyamu tetwekubiira ne tubagamba bannange bwe mukola ku pate mutuyite simanyi oba kazibwe ani kazibwe kapo pate wagikola n'otatuyita mukama waffe simanyi kuba oyinza otya okukola omukolo omunene ogwo gwonna shalwa n'otategeeza bamawulire ne tuyitibwa mu bitiibwa yagendera egundi emekka shalwa yali agenze Rakayi mu kyalo kati shalwa agenda okudda nkazibwa n'atera so kazibwa yagenze okukomawo atamanyi shalwa yakola ki kale yekanze pate nina pate endala gyekyalinda yekanze dduwa eri awo kale ebeera dduwa nina dduwa endala gyekyalinda eya seekamayaye seeka ssebo omukulu ekyo si buli omuntu akituukako ogwo si munnyu nti ogusanga mu nnyumba kyekintu kinene nnyo alina obuzibu amanyi manyi kati seeka ozibu alina emikwano mingi alina abantu bangi yitako ab'ensonga dduwa eyiye seeka Sad mayayi eno kubanga mega duwa it is okay seka yesobola yeteekateeka munnange naye ye Hajji Kamoga bakyalabe hakize ezasalawo nezigamba nti luno lwe lulenzi lwaffe mu bulungi ne mu bubi wenjogera ku hakki ezo bannange muzimanyi bulungi nnyo kuliko ebimyula kuliko ekimyula kyana ekyayingeranga ebyenvu nkula gyakubanga Hajji Kamoga Hajji alina haki mu buli kala alina eya chocolate alina eya kataketake alina eringa ettaala Amina yakimala Amina yali maka ganaga nasinga Zaina muwala wa Kirumira kati gana amakage g'emikolo ate Amina yagabeeramu tegeeza buli mukolo bana lowooza gutwala wa haki ndala binasobola kulowoozebwa bw'omanyi ekyo baaliwo emikolo emirala egijja atuwulira weguba matonotono sogende naye kati wano mugana amaka gagu geganiteeka emikolo eminene munnange nze era nalabye ekintu kyesirabangako Zaina yavudde nenajja nawamujja we haaga nagamba bannange namugamba ng'onyiridde konza wangi nagamba kikikiro sirabanga kuba ndi simanyi abakyala abasiraamu babeera n'obujja era ng'omukolo guno abahaji simanyi kyebakola nze ndijjo ne kiba kunze mba wa ku 8 munziika ku 8 sisula haki zonna zewadde nze Judi munziika ku 8 mbawa
basima nyaba baba basima naye ng'omukolo gwasitudde abantu ab'ebitiibwa Hajji Nabukenya namulabyeyo ndalabyeyo Sumaya Mwonge yali mukozi munaffe wano omukulu oyo naye yabaddeyo mu bitiibwa Sheikh Ndirangwa era omukulu oyo webadde amaliza okwogera yagambye nekino kakyogereko n'alabula bakomediani abazanyira mu ddiini bazzeemu ne bakulabula buto ne bagamba nti bakomediani ababuliddwa byemuyiiya omanyi komedi oyo anyuma nnyo nga oli creative naga nti mubere creative muve mu nsonga z'okuzanyira mu ddiini era awo wenyini we yasinzire ne yeebaza podium programu yokka yasigala ku mazima okuwa amawulire agataliimu bulimba yadde era yasindisa okwebaza kwewo nasindika okwebaza ewa Simoni nange kennyini nanneebaza mu buntu kubeera twabaddeyo nga tugenza okukiikira munange Hajji Kamoga munnaffe bakyala be bategese dduweyo nga bw'ogiraba wabula emikolo gyabadde ebirindijo Deputy Pokino bambi tata wa Hajji Kamoga tabula buli mukolo Hajji gwa kati kankubuye nalabye ne ku mulamuzi akamibirisi akani amabirisi nange namulabyeko nengana ne mubuuzaako nengamba Judith Simon yewe ekibuto oyo ambeerako ne mugamba munnange mukama waffe tukwagala podium nengamba bannaye kakati emikolo gyabadde ebiri wabula simanyi oba wagitegeera kwabaddeko n'okukolera omwana nika Amina Nakawera awedde emirimu olunaku Hajji lwali nnyo okugenda Amina lwazaala nagambye Hajji emikisa ng'ogifuna mu ddabo eri ogenza kusajja kukola kikufu eri abagenze okwongera kunnyikira mu ddiini eno omukyala azaala sooka otuwe Hajji otuwe ne Sheikh Ndirangwa ng'alabula comedians bonna bazanyira mu ddiini weebale kutuukiriza bwa Hajji ate weebale okwagala omulimu gwakutwala e Makka Kamoga nze namutya mu musana kubanga wano e Uganda tulina musana omusana guli mu diguli ezisukka mu 50-52-54 gwagala kwesiza buwongo ebbugu Kamoga weebale okubeera n'omukwano ogw'amazima era ndowooza y'ensonga abantu bano bonna bali wano bannaye waliwo abakozesa ebitone byabwe obubi ng'abamu ku bannakatemba okutyoboola eddiini tebeeramu muzannyo eddiini tebakizanyiramu kola ebirala byonna obimaleyo naye eddiini tebakizanyiramu abakozesa omukisa ogwo ne baagala okutyoboola eddiini kikyamu maama waffe omulamuzi abantu abo bandi bakutteko n'amaanyi senga emisango gibagize kubanga teri buzito mu nsi muno nga muntu azanyira ku ddiini y'omuntu eddiini y'omuntu giwe ekitiibwa eddiini y'obukatuliki lwaki togiwa kitiibwa abakatuliki gowa batonda eddiini y'abasiraamu bairire beddemu bakole kye bateekeddwa okukola bazanye emizannyo mu bulungi nga tebatyobodde eddiini zaffe اثنين واحد صفر لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك kubanti yasobozesezza kutambula bulungi tugende Makka e Madina tugabe emirembe tumwebaza twasabidde mwenna bane Uganda obusobozi mugende Makka ne Madina mulambule temukole ibada mugende Makka sikwejalabya mwongera kukola bakutiza ntabya Abusiraamu so basabira luna tanabakola hijja Allah musobozese gena kole hijja inshallah taala si tebandaze nange badesi subira abaze mu bungi babaddewo basoba no kutoba omwesigwa ebira Allah agubondeza so bakubiriza besige Allah jababa yabishima bayishinza kukola mu nsi so Allah akiriza amin tubalidde abantu banywedde era nga abantu abatuuze beeyo bambi basanyufu nnyo kubanga bafuna omutuuze neiba waabwe alina omutima omugabi nga Hajji yamugaga agula ekikomera ayingira n'ayingira
buli omu nakola kyayagala mu mutima omulungi n'omala n'ogenda yabawa n'amazzi abantu bwe batyo betwetaaga bakulakulanya ekitundu Hajji ne bakyala bo tukubuuzaako tukwagaliza birungi byerere Hajji Kamoga nje kiddingana nti wenkula nja kubeera nga Hajji Kamoga kubanga okuba ne haki zonna ndijjo nga zikwatagana bulungi ndijjo toli musiraamu mpozi ngo ngambo yagala kuwawula mu ddiini yaffe naye toli musiraamu so kuva ku ddoola tebakulimba nze ndi ttiimu ddoola ebisooka n'ebisembayo ate nze omumanyi nsala lumu eddiiro oba okitegeera kati gwoli ttiimu kale oyagambuga yakotaliivo ndeka neba munanga nkutegeeza nti senga maluusi ayina ke bayita akatigusa nsolima bannange yes mukulu lwasa batugamba nomulwadde nogamba agenda aterera naye nga enje omulaba ennaku zinonagamba yewumuzeemuuko yawumuze ku birowoozo manyi ebbugumu yayisusse nga pressure abantu gyamutaddeko y'amaanyi eyaki eya desire kanogamba nti oba yagala oba wakana ebya senga mawulusi kolaki lwasa ne mumufuula ng'ekizampo naye banamwe mujoga wamma lwasa waffe ffe tuli baabo tetuli kuvaamu senga maluusi akugamba nti yalese akatigusa nsolima ako yagala okanyonyoka obulungi kakati nkolera ekintu kimu tunulawo wansi wa tv yo kuliko ennamba z'essimu senga maluusi kawoomera mukwano gikopolole n'obwegendereza okubira senga maluusi agenda kuba akunyonyola nange byenkulekeddeyo byonna agenda kuba abikugamba akatigusa nsolima erinnya eryo yalijja kuki byonogera kubaaga obimanya naye nga nyongera kutegeeza nti podium twakyusizaamu obudde ku lw'obulungi bwammwe bangi yadde babanga batuuka tumaliriza tebannanyuka bakola kitutandika ssaawa 2 paka ssaawa 3 era nga tutandise leero ebyaffe bikolerawo olwakinedda naye ng'ate repeat yo tetugikyusiza mukwano gwange yo twagireseeyo ku ssaawa 3 ez'okumakya ate namwe abatulabira ku Facebook bannange mwatemwe mukisi bananga mukifa bakula ne mugamba podium twabalindiridde dda abaana abali Saudi Arabia abaana abali Turkey abaana abali Juba abaana abali wane wake Kampala wano banange mwe musinga tubaagala nnyo ate namwe abatulabire wakasibeerabidde namwe mbabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo tukyagenderera ddala maaso n'olugambo kakati bride and groom twebaza abantu bonna abagambye naye baana mwe mutwagala ekisookera ddala abalina mu ssente kyamaanyi nnyo basooka baffe era mwatwaza omukwano abaana bayoleseza nagenda nenambula emidaala banange nentuuka ku mudaala gwa pyandi je omwana alina gawuni omwana aleeta gawuni nagamba kiki kino kyotukola Joyce abantu abamundi ekyokusatu kyenyogerako abasooka bebatadde mu ssente abokubiri bebaze okuwolesa abokusatu bebaze okulaba ebyolesebwa okitegeera bookinga kyo bookinze wafunye kyewegulidde olina kyewasibyeko ndijja abantu babaddeyo abalina emikolo ne balambula ebintu ebikola ki ebintu ebiri ku mulembe ebintu ebiriwo omusomo gwa senga nekojja gwabaddeyo senga Kevin yabaddeyo senga Amida yabaddeyo pasita Kayanja yabaddeyo weninwaje ku mulundi guno yatuyambye n'atusaasira omwana n'ayambala engoye empanvu lwakubanga obwedda zimwokya nga awulira omuliro wazisikasika naye it is okay it is okay kasita wansi omanyi vision group yasaba negamba nedda okuddiza kubaki ku bantu baayo abawangudde agambye omukolo yalina kukola mu Desemba embaga naye olw'embeera ebyensimbi n'ebikalu bino ne bongezayo kumbe Katonda amuteekerateekera ekinene n'abongezayo nga ssente zibuze n'amuwadde embaga yabwereere otegedde ekintu ekyo yawangudde trip naye agenda ate agenderako ne banne bana kwegamba vision group ffe tojja kubayiiyiza mikwano gyaffe n'owangula embaga namba ate ng'olina n'ebirala by'olabye abaana ababbitusi babaddeyo abono nabo basembedde ekivulu kyabwe kisembedde kituwuba bitya njukira era ffe twakikuttemu wabula bannange tulaga kye bayita okwagala bayolesezza n'abagenze muwolesa ogwo abate abaddeyo balabe kyabaddeyo
Another ticket is ticket number 0726. The winner is called Michael. It didn't have some detail. However, the winner has done. It will work for me. Abaana bayolesezza obwana bumodo bwabadde wali bannange obanga wasubiddwa tofaayo omulundi omulala ojja kubanga osobola okujja naye ku mulundi guno twongera kubeebaza bwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala 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 era nga nyongera okujjukiza gwe yeetaaga okubwa embaga mu bwangu obw'ekitale nnyo bwekwate Ssenga Mirembe omumbejja Ssenga Mirembe bannange yalina ekyokuddamu kyo yagambye Judy abaana bakaaba nnyo kazija kasalabe kya ntaasa abaana ab'obuwala babonaabona omwana n'asoma n'amalako n'atuula ewaka nga lwaki otuula ewaka omulimu nga lwaki gubula omulimu nga lwaki gubula muganda wange ndaba essaawa eyo Ssenga Mirembe ennamba ziri awo bwegisome n'obwegendereza gwekozesa password nti Judith kasalabe kya podium gwe ate ogenda kubanga okwatibwa mu ngeri ey'enjawulo ebyo bigenda kuba biteredde kakati tukuleetedde ku Douglas Lwanga Douglas Lwanga ono alina emirimu mingi gy'akola yes era abantu abasinga beebuuza abikwasaganya atya munnamawulire munnaffe naye nga Judy waliwo okugamba waliwo kyebaga nti akikola atya okitegeera akikola atya so Douglas Lwanga y'omu ku bavubuka abasobodde sijja kuyita nnyo kweyiiya n'abasobodde okukwako ebintu ebijja byebakwasaganya ate successfully n'abanga bitambuza bulungi ojja musanga mu mawulire nga tuli naye omusanga mu bivulu weewuunyuga nti ono saabavulu ng'akikuba okitegeera omusanga ate kati yegasseeko skilling so Douglas Lwanga twagambye nedda Douglas Lwanga twagala abavubuka abakyali abato bavubuka bannaffe babeeko kye bakuyigirako gwe bikwasaganya otya bino ebintu okitegeera obikola otya mwana mu covid abantu babagamba nti tolina kukola mulimu gumu baako ekirala kyoyiiya nti kino wekigaana olina fall back position so Douglas Lwanga ntugamba nedda baako kyoyigiriza abavubuka era nga ogwolaba oyo yagudde ne mu bintu waliwo abagudde namwongera ku musimbi awo mu bintu yalimu ebya skilling naga kati kakikubira eddala nnyo nnyo ddala kale kati mufune tubadde tuli mu kusoma nga babawunsa tubadde ne Uganda Police Crime Intelligence nga kibadde kitusomesa ensonga gye tulina okukolamu emirimu gyaffe nga babawunsa bw'omulimu gwe tukola gwa security era nkubiriza bamemba mwenna abeggayaza n'ebitundu ebiriranyeewo babawunsa mwenna abakola omulimu gwa bouncing ku makirabo ag'enjawulo mu bivulu abatanaba kwewandiisa twegattako bakubiriza okutwegattako tutambule kubanga gye bujja tekijja kuba kirungi batuwadde project. So Douglas TV presenter, TV personality, mutegesi wa bivulu, digital influencer ku internet, amanyi okwasaganya brands ez'enjawulo, ate mukulembeze wano ku Purple Skills Clinic Foundation oba muyite vision bearer oba co-founder.
bintu bino budde olina obupulaninga n'opulaninga olunaku n'omanya nti between saawa 4 ez'okumakya paka saawa 10 mbeera ku skills clinic, saawa 10 mpaka emu nembeera ku TV. Ewaka oba mu bulamu bwange ne mmanya nti essimu emba ngikozesa nsobola okupushinga brands ez'enjawulo, so mmanyi obibalansinga, then events waliwo team ezihandlinga naye nze njiwa bwi guidance. Tekyali really during COVID naye kyali before COVID, nti nange ebintu bino nabiyitamu we nasoma mass communication campus awo nenfuna degree naye ng'ate ebyensomye sisobola biteeka mu practice, so neŋŋamba kanjigeyo ku skills ez'enjawulo nga camera, graphics, video editing, ne binnyambako ku course nti bagenda okugulawo TV gye nasookerako nga ninayo bu skills obwo era nenyingiranga cameraman. So nekindaga nti abaana abatafunye chance okufuna ka skill ako kijja kubeera kizibu nnyo wadde olina ekipapula kyo. Kisinziira mu section ki, weba branding eyagala kunkozesa neeyita digital influencer, weba TV neeyita TV host, wemba nga tuli etunoonya sponsorship ne presentinganga omutegesi w'ebivulu, wetuba nga tuli mu kuyamba abavubuka mbeera founder and director of Purpose Skills Clinic. So ebitiibwa byanjawulo mu mbeera ez'enjawulo. Kati olaba ebintu bino bijja ne mu bayimbi nti waliwo Ziza we yali ayingira Bebe, waliwo abayimbi abato abajja ne bagamba nti nze Kabaka gwe Gravity gwe oluddewo tolina kyongamba, nze akuba hit, nze alina hit. So ne wobanga fine kale oli mutegesi muto, waliwo ebintu byogenda okuyigira ku bali bagaayi ba Abitex, ba Balamu, ba Bajo. For example, nze naye simanyi kutegeka bivulu, frankly speaking, nga n'okulanga sibimanyi. Ne Abitex oyo yanjigiriza kye bayita Abitex ne chopa Luba events, banjigiriza engeri gye balanga mu show nti shot ogiranga mu kasenta awo wennyini we mugenda okukola girange deep, you know. Omusajja oyo ani Luba waba ategeka ebivulu lese nga kiri Ntebe, oyinza n'okusanga banne Luweero, nze nali sikimanyi mbuno kibeerako nabwe kityo. So abantu abo tetulina bajjawo mu industry, ayinza okuba kale nga mulina personal issues naye waliwo abalina emitima emibi, naye ate waliwo ebintu byosobola okukola ki okuyigira ku muntu. Si buli muntu mbuno mulungi mu nsi muno, naye ogamba kale obulungi bwo bwengenda okuyigirako ekibi ekyo kyesigalize. Beetaaga bali bagaayi, bali bagaayi bali deep rooted, bali influential. For example, Balamu saawa zino si mutegesi kyokka, alina radio station, akolera brands ez'enjawulo nga marketing agency. So gwoba tomuyigiddeeko ebyo bintu nga gw'omulabamu on the bad side, ate nawe kijja ku affectinga kubanga tojja kula okitegeera. Bajo naye era alina bingi by'osobola omuyigirako. So buli muntu tumufuneko the good side ky'osobola omuyigirako, waaba alina ebizibu bye ebyo bimulekere. Wali otegeseeko show? Njagala ogezeeko okutegeka ne Kabaka birthday, nga k'abantu 2 okategeka ojjompe report, naye mu bufunzi numbers ezolaba ku field oba mu kisaawe oba ku kivulu kyonna tekitranslatinga mu ssente zibeera mu kaboksi. Disco yennyini bwe tugiyita endongo, disco yennyini tebeera ku stage nti ani yayimbye yakubye raga abantu baze bameka. Endongo entuufu eri wali ku entrance, wootula n'obala nti tiketi zabadde mmeka, abantu basasudde mmeka, awo we wali